بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تري مسورة البقرة سورة يوكبير من القرآن الكفو turi ku aya 15 ensonga ekwatagana ne qadar khairihi wa sharrihi, okugera kwa Katonda kakube nti kugera atuleetedde ekizibu oba atuleetedde ekirungi mpaji nzijuvu mu mpaji omukaaga ez'obukkiriza. Nabategeezezza nti yo eddiini y'Obusiraamu etambulira awalan okusookera ddala ku bukkiriza bw'oba olina, nga obukkiriza obwo bwesigamye ku musingi ogw'okumanya Katonda wo y'ani. Bangi mu bulamu boonoona obudde bwabwe nga either bakkiririza mu bitaliyo nti ye Katonda waabwe, oba okubeera n'amatankana mu bukkiriza bwabwe, nga Qur'an entukuvu awamu weetugamba nti wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, nti bangi beebala okubeera nga abakkiriza okubaawo kwa Katonda naye nga muli munda bajjudde busamize, bagattika bingi ku Katonda. Hazrat Masihi Maudu alayhi salatu wassalamu mu bifo ebyenjawulo atangaaza ku nsonga eyo nti bangi ku mimwa oba oliawo tusaamu extend mu bikolwa balaga nti balina obukkiriza mu Katonda naye ng'emitima gyabwe gifumbekeddemu bikumi na bikumi ebyamasanamu. Bangi directly nga beetaba mu kugasinza, kweraguza, basiba mu ndagu, balina ebyawongo biyitirivu nga bye bibeetoolodde
mu linnya ly'obuwangwa abamu ne bakoppa n'enjigiriza eya Bayibuli nti sajja kudibya by'amateeka wabula najja kujuliriza ne bagamba nti ebyeddiini bwebiri naye na bino nabyo ebyobuwangwa nabyo webiri. Abamu ne babanga obukkiriza bwabwe ewaawo tebagenda ne bafukamira mu maaso g'amasanamu oba okukwetaba mu ndagu, naye ng'emitima gyabwe gijjudde ekirala oba ebirala bingi bye bakuliriza n'okusinga Katonda. Byebyo Allah byayogerako abdatu taguutu abdatu shaitan, abantu okubanga muli baddu ba sitaani, obanga yeyita mu zadde lyabwe, obanga yeyita mu bakyala baabwe oba abaami baabwe, obanga yeyita mu maali yaabwe, oba okugezesebwa nti obukkiriza bwo osobole okutegeera empagi eyo y'okugera kwa Mukama Katonda busaana okuba nga bunywevu. Bunywera butya? Aya 156 Allah akugambye walanabuluwannakum, mukitegeere nti ye Allah akukakasa gwe mu'minu omukkiriza nti walanabuluwannakum, ddala ddala tugenda kubagezesanga. Allah yeeyama okugezesa gwe omukkiriza. Mu mateeka g'olulimi Oluwarabu eno ensonga eriko okukkaatiriza emphasis, kubanga Allah akozesezza wano laamu mu walanabuluwannakum, laamu taakidi, eyo laamu wala nabuluwannakum, eyo laamu taakidi, laamu yakuggumiza. Ate n'akozesa ne nuuni thaqiila, walanabuluwannakum, nuuni eyo eriko tashdidi thaqiila, nayo era yakuggumiza, yakukkattiriza, nga akakasa bukakasa nti omukkiriza kikutereere mu bwongo nti Allah agenda kukugezesa gwe bishaiin, n'ebintu bingi mu bulamu bwo. Tosaana kusimba musingi gwa bukkiriza bwo ku museetwe, obeere nga Qur'ani bwegamba nti abamu faidha udhiya fillahi inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah, waafunamuko okulumizibwa katono muli naddayo ku nnono ye ey'obutakkiriza Mukama Katonda, ne weesanga ng'afafaaganiddwa mu nsi talina kyafunye ne ku nkomerero talina kyagenda kuganyuwa. Obukkiriza bwo olina okumanya nti olina okwaŋŋanga ebizibu eby'enjawulo nga Allah akugezesa. Ebizibu ebyo okugezesebwa okwo, kubanga ekigambo walanabuluwannakum ng'oggyeko laamu taakidi ne nuuni thaqiila, ekigambo kyennyini kiri mu bala. Bala kitegeeza ebizibu. Ne mu Luganda bwe tugamba nti bannange nfunye balaayi, kiba kitegeeza nti ofunye ekizibu ekitali kyangu. Allah agambye ebizibu ebyo agenda kubibatuusaako. Ebyenjawulo min al khawf, ebimu nga ddala byasisi byantiisa, ogwirwe ekizibu ekyo. Waljui, n'okulumwa enjala,
omuntu weesange nga tolina means of sustenance, tolina ngeri gy'oyinza kuliikirizibwamu kufuna byetaago byo ebyokuliikiriza. Ekyo nakyo kibeere kigezo kivudde eri Mukama Katonda gwe eyeeyita omukkiriza. Wa naqsi min al amwal, n'obukendeevu bw'ebyenfuna, economic distress, obeere nga mu byenfuna okandaaliiriddwa nga kigezo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, gwe yeeyita omukkiriza. Wal anfusi, n'okukendeezebwa kw'abantu, kufiirwa, kulwaza, ab'emikwano ne bakwabulira, ensi n'ekulumba. Ebyo byonna olina okubitegeera mu bukkiriza bwange nzikiriza nti ebyo byonna bijja kungwira. Wathamarat, n'ebibala, kwegamba okweyagala n'okwetaaya byonna bisaanewo. Naye ng'oli mukkiriza, osiiba osaala, osiiba otoola, togenze mu ssabo, teweeraguza, tokola ki, oli muwulize eri abakulembeze bonna ku mitendera gyonna, naye era ebyo ebigezo ogenda kubifuna nga ye certificate gy'olina okufuna ekakasa obukkiriza bwo. Bw'obanga toli mwetegefu kuyita mu bigezo ebyenjawulo successfully, tegeera nti obukkiriza bwo bulimu akabulamu. Bono Allah wagambira wabashiri sabirin, awo abalina obugumiikiriza ne bayita mu process eyo yonna bawe amawulire ag'essanyu. Be baluwa? Be bantu ng'embeera yaabwe eri very simple. Alladhina, aya 15:7, alladhina, abo, idha aswabatuhum musibatun, bwe batuusibwako ekizibu kyonna, qaalu, bo bagamba bugambi, inna lillahi, ffe tuli ba Allah, wa inna ilayhi raji'un, era gyali ffe gye tudda. Ayongera mu maaso n'agamba ulaika alayhim salawatu min rabbihim, abo nno be bajja okwewangulira emikisa bufukunya okuva eri omulezi waabwe, wa rahma, n'okusaasirwa okw'enjawulo, wa ulaika humul muhtaduna, abo be baluŋŋamu ddala. Baana bange, nga tonalondoola aya oba hadiisi ezikwata ku kugera kwa Mukama Katonda, olina okusooka okunnyiikira mu aya zino ezisangibwa mu suura Al-Baqara, aya 154, 155, 156, 157, 158. Ye basic lesson ly'essomo erisooka mu lugendo lw'omuntu okwagala okutegeera okugera kwa Mukama Katonda kwe kuliwa. Ly'essomo erisooka. Essomo lino linnyonnyoddwa kiwanvu nnyo mu Qur'ani entukuvu, mu hadithi nabawi, ne mu bigambo ebya Hazrati Masihi Maudu alayhi salatu wassalam,
nga toneetunulako gwe bizibu bikugwira, gwe nga toneetunulako ku bizibu ebikugwira, ku bigezo by'ofuna okuva eri Mukama Katonda, naye ng'otebenkedde mu bukkiriza bwo, lowoozaako ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Bo tebaayita mu bizibu. Mu bantu eriyo abaganzi gy'ali okusinga bannabbi be. Mwabasoma ne mugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ye khatamun nabiyyin, ng'amakulu amatuufu agavaamu nti ye mpeta y'abannabbi, ye nabbi saba nabbi. Hadithi ezimu zigamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bimukwatako Allah agamba laulaka lama khalaqtul aflaka, singa saali na programu ya kutonda gwe n'obwo eggulu n'ensi sandibitonze. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayogera ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga mu bitonde byonna by'azaatonda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye number 1. Okutuusa Katonda bwe yayogera ne mu Qur'ani entukuvu ti liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Allah asazeewo okusonyiwa ebibi byo byonna, ensobi zonna ezasooka n'ez'oluvannyuma. Yadde Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalina nsobi, kabonero akalaga nti yali mutukuvu nnyo. Allah n'atuuka ku ddaaya erigamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti innaka la ala khuluqin azim, nti obutonde bwo, obuwangwa bwo, enkola yo, enneeyisa yo ya mutindo ogusembayo okubeera ogwa waggulu mu bitonde byonna. Paka ne mukyala we Hazrati Aisha radiyallahu anha n'amuwaako obujulizi nti kaana khuluquhu al-Qur'an, nti nga Qur'ani bwesomesa, nga Qur'ani bweyogera, nga Qur'ani bweragira, yeekyo kye yali mujassamu Qur'an, yali Qur'ani mu mubiri. Naye tunuulira ebizibu bye yayitamu, tunuulira ebigezo bye yayitamu. Tewali muntu ku nsi yayita mu kugezesebwa mu bukaluubirivu bwenkana kimu kya 10 kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yayitamu. Hazrat Masihi Maud alayhi salaamu ng'awandiika ku nsonga eyo agamba nti ebizibu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yayitamu ne bw'ogatta abannabbi abalala bonna emitwalo 12 mu 14 abayise ebizibu bye bayitamu byonna n'obigatta tebyenkanankana oba tebikunuukiriza katundu k'ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke yayitamu. Naye raba ebizibu byatuukibwako. Singa essomo eryo oba tolitegedde, gwe okugera kwa Mukama Katonda tojja kusobola. Omuntu omukkiriza, obukkiriza bwo bupimibwa na bizibu. Abamu kye boogera mu mulembe guno nti olina okuyita mu tanuuru. So si kulowooza nti ebibyo bijja kuba bya museetwe, nedda. Omukkiriza ebibye tebiba bya museetwe. Nga aya bwetugambye, ojja kuyita mu nsisi ez'ebitiisa by'enjawulo. Ebyensisi ntalongeezo, kubulirirwa kyakulya na kyakunywa, bukendeevu wanfuna, obwavu, bukugoyeegoye, okendezebweko ababo bafudde, mikwano gikwabulidde, ebibala byonna, okuganyulwa kwonna, olaba nga byokola teriyo ssuubi ya success.
eyo ye tanuuru omukkiriza gy'alina okuyitamu. Akati bw'omala okutegeera ekyo, essomo erikwatagana ne kadara libeera so easy, so simple, nti n'omwana omuto alitegeera. Kubanga omusingi gw'essomo lino bukkiriza bwo n'okkiriza nti bw'oba otoola kalima shahada nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, nti mpa obujulizi tewali mulala yenna asinzibwa okuggyako Allah wahdahu la sharika lahu, ali yekka tewali kimwegattikako, wa anna muhammadan rasulullah, nti era ne nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubaka we. Oba oli kwogera ku Allah ayogerwako mu Qur'ani entukuvu nti walillahi al-asmaul husna, nti amatendo gonna amakula ga Allah. Oba oli kwogera ku Katonda alina obusobozi okukola kyonna ky'aba ayagadde, fa'alu lima yuridu, asobola okukola kyonna ky'ayagala. Katonda atakugirwa. Oba toli kwogera Katonda alemererwa n'okusalawo oba asonyiwe oba abonereze, oba toyogera ku Katonda oyo, oba toyogera ku Katonda eyakwatibwa abantu be, abantu obuntu ne bamusiba mu kkomera ne bamwetisa omusalaba nga bwe bamukuba embooko ne bamuwanika ku musalaba n'atandika okukaabira ku musalaba. Oba toyogera ku Katonda oyo, oba toli kwogera ku Katonda eyawambibwa shaitani sitaani okumala ennaku 40 nga musibe sitaani emusibye, tolyogera ku Katonda oyo. Oyogera ku Katonda qadirun, alina obusobozi bwonna. Agamba ayogerwako nti yu'adhibu man yasha yaghfiru man yasha wa yu'adhibu man yasha, asalawo okusonyiwa oyo gw'aba asiimye n'okubonereza oyo gw'aba asaliddewo. Obwo obuyinza bulina mu bujjuvu, ye Katonda bw'Obuyisiraamu. Oyo Katonda gwe tuba twogerako, so si Katonda omuyenjebufu. Tuli kwogera ku Katonda atakotogera muntu yenna, wama Allahu bidhalimin lilibad. Ye Katonda takotogera muddu we yenna, kitonde kyonna. Oba toli kwogera ku Katonda eyasalawo mbu okuwaayo omwana we owuwe atalina musango afiirire aboonoonyi. Oba oli kwogera Katonda lam yalid wa lam yulad, atazaala era ataazaalibwa, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, atalina kirala kimwenkana yadde okumwegerageranyizaako yadde okumwefaananyiriza. Ye Katonda gw'oba oyogerako. Ekibuuzo ne kibeera wano nti ekiyitibwa omukisa kyeki? Kubanga ne Qur'ani erina bweyogera nti abantu abamu shakiyun wa sa'idu, abamu ne babeera bamukisa. Omukisa kyeki? Waliwo na hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ngera hadithi ntuufu nnyo, nga egamba nti mu mwaka waliwo olunaku Allah lwageraageranya emikisa gy'abantu gyonna n'ebikwa by'abantu byonna.
nti mu mwaka wabaawo olunaku n'essaawa bwageraageranya bwateekateeka pulogulaamu y'omuntu ey'ebizibu ebigenda okumutuusibwako n'ebirungi ebigenda okumutuusibwako. Kakati omukisa kyeki very simple. Ekyo ekibuuzo kikaluubirira bali abasinza Katonda amatankana, ate abalina obukkiriza nga mu bukkiriza bwabwe basuubira kufunamu nti bwe naabeera omukkiriza nina kufuna birungi byereere. Naye akkiriza Katonda qadirul mutlaq eyeemalirira, alina obusobozi obujjuvu ku buli kimu. Ekiyitibwa omukisa kiri so simply explained mu aya Mukama Katonda nti wa an laysa lil insani illa ma saa. Omuntu tasobola kufuna ne yeeyagalira mu kintu kyatakoleredde. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ekigambo wa anna sa'yahu sawfa yura, wa anna sa'yahu sawfa yura. Era okutakabana kw'omuntu kweyolekera mu bivudde mu kutakabana kwe. Omutindo gw'okutakabana kw'omuntu gweyolekera mu ebyo byakoze. Bwe kuba omutindo gwa waggulu n'ebinaavaamu bijja kubeera bya mutindo gwa waggulu. Okutakabana kwe kuba kwa mutindo gwa wansi, era n'ebinaava mu kutakabana kwe bijja kuba bya mutindo gwa wansi. Ekyo kye muyita omukisa oba ekikwa. Failures, omuntu alemereddwa okukwata ekkubo ettuufu erimutuusa ku ekyo kyaluubirira okufuna. Ye yeeyita ow'ekisiraani, ye yeeyita ow'ekikwa, ye yeeyita akolimiddwa, ye yeeyita alogeddwa, n'ebyo ebifaana bwe bityo. Waman yuswibu, n'oyo akwata amakubo amatuufu agamutuusa ku kyayagala, fahuwa saidun, yo yali successful, yaba afunye. Simple as that. Si kintu kiri awo nti kizibu nnyo, kituyita omukisa. Wabaawo amateeka ag'obutonde ge tusaana okumanya. Gwayagala okulya ettooke, osuula ddobo mu nnyanja, nti onaaba oli awo nga waliwo ekiri ku ddobo, ogenda okusika bw'oti ng'evaayo nkota ya ttooke. Bw'osuula eddobo mu nnyanja oba onoonya kukola ki? Oba onoonya kya nnyanja, si nkota ya ttooke. Ate tosuubira kugenda mu lusuku olw'ebitooke, oteme ekitooke ogende okuyunja nga kuliko ekinnyanja. These are natural laws. Buli kimu kibaako n'amakubo g'oyitamu okukituukako. Gw'olemeddwa okukwata amakubo ago olw'obukyamu bwago, oba mu prosesi y'okukwata ekkubo osanzeemu okugezesebwa. That is common. Kyoba omaze okweyama wano nti ye Allah agambye agenda kugezesa. Simple as that. Abantu balemererwa mu bulamu. Okulemwa kwabwe ne bakiteeka Katonda. Nga gwe Katonda akuwala ne kooki, kati naye weetunulako. Katonda akuwala ne kooki. Quran declares it, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Abange mwe abantu mwe muli banaku bankuseere mu maaso ga Mukama, mulina kaki? Allah ye nagagga wa buli kimu kyonna ky'olabako. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard.
ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bibye naawe oli wuwe kati akuula nako okigwa nti Katonda naye ali awo amala budde bwe nti akukwatidde fitina gwe nti akukwatidde ennuku gwe oli kaki omuntu webuwongole bubaawo nga bumusumbuwa wange nze nange ne Katonda nze simanyi ngeri gye yankola olemeddwa okunoonya n'okutuuka ku makubo gakutuusa ku kyoyagala n'okiyita ekikwa your failure gy'oyita shikwa ekikwa ate bw'otuuka ku success obuwanguzi n'obuyita magezi go naawe olina magezi genkana magezi kigulina gwe ye Allah atekawo muteesi makubwa bubuga kutte oke tibali magezi gali awo goyiza eno yensonga lwaki ogaana olaba abantu abamu abayitibwa abakkiriza wawu babeera mu mbeera ey'obunkuseere ey'obunaku ey'okukekejjana eyahoohehaahe abatali bakkiriza ne babanga bali kwenjooyinga ebyengera by'ensi ng'ate Allah yabiteekawo byakuvuganyiza mwenna abakkiriza n'abatali bakkiriza huwa rabbul alamin gwe n'osigalawo okulowooza nti onaatuula butuuzi bikusanga awo oli n'alumba ensi n'afuna nodda mu kukolima n'olwekyo essomo ery'okugera liri best ku aya zino bw'osiiziira n'osooka ate otunula Katonda gw'okkiririzaamu yaani oli kukkiriza mu mpewo Katonda ow'empewo ataliiyo yasaddaaka omwana we akati oba Katonda naye yatuka okusaddaaka omwana we lwaki mwebuuza abasaddaaka abantu basinzirira wa Katonda wabamu abalina akatonda gwe bakkirizaamu yasaddaaka omwana we yoyo avaako abaala okulaba nti nabo basaddaaka abantu abamu ne mulowooza abantu abamu abalemererwa beetuga beekumako omuliro bakijjawa yes bakkiriza mu Katonda eyalemererwa okukola ku bizibu by'abantu be n'asalawo okwetugira ku musalaba nabo kye bakoppa bw'oba okkiriza mu Katonda ng'oyo fa alayka kiri gy'oli naye Katonda qadirun ala kulli shay akugambye nti okugenda gezesebwa buli kimu ky'otuukako ojja kuyita mu tanuuru takukwatirwa nnugu takukwatirwa ki ye yateekawo amakubo ago ate bw'ogayitamu akugambye wabashiri swabirin congratulate those who are steadfast abo abeesimbu abasobodde okuyita mu tanuuru bawa amawulire ag'essanyu ye Allah abaniriza ekizibu kyonna ekiba kizze kiva eri Mukama Katonda ye kadari eyo success and failure min anfusina kiva mu bunafu waffe na busobozi na bulabufu waffe oluvannyuma lw'okutegeera ebyo Allah atugambye ulaika alayhimu salawatu min rabbihim wa rahma abo abeewaayo nga bagumidde situation yonna be baliko emikisa n'okusaasirwa okw'enjawulo awo Katonda waagambira udiuni astajib lakum munsabe nja kubaanukula kyewunyise nnyo aya gye nabalaze mu suura Bakara eno yennyini aya ey'ekikumi 87 aya y'okulu nnyo baana bange muyitegere mu Allah akugambye ti wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange bwe babanga bakubuuza ebinkwatako bagambe fa inni qaribun
nze ndi kumpi nnyo ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula okulajana kw'omuntu yenna andajanidde nga ali awo ali mu kutakabana falyastajibuli kale okusooka alina kunyanukula waliyuminu bi atanzikiririzeemu bamufassirin ensonga eno bangi baginyonyolako mu ngeri ez'enjawulo naye nga ffe abajamaata ahmadiya ffe Allah yatuwa yaleeta musomesa mulamba kutusomesa Qur'an tugitegeere nga bamasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bagitegeeranga lwaki wano Allah akulembeza faliyastajibuli waliyuminu bi mu kifo ky'okugamba nti faliyuminu bi waliyastajibuli basooke banzikirize olwo nno ate banyanukule wabula asoose nti basooke banyanukule era banzikiririzeemu lwaki olw'okuba Allahu rabbul alamin mulezi bwa bitonde byonna mu kugaba kwe tasosola kad jaala likulli shay'in sababa yateekawo amakubo agatuusa abeetaaga ku bye bagadde kati istijaba wano singa omuntu aba akutte ekkubo erisobola okumutuusa ku kintu kiri agenda kufuna regardless of whether amukkiririzaamu oba tamukkiririzaamu kakati kino ekyobukkiriza kiri ku ggwe omukkiriza ng'omanyi nti mu kutakabana kwange ne Allah ali ku ludda lwange naye yateekawo amakubo yensonga lwaki yasoosa istijaba wano nti kasita oli azuula amakubo gaakwata agamutuusa ku kintu oba mukkiriza oba si mukkiriza ajja kukifuna kubanga huwa rabbul alamin ye Allah mulezi bwa bitonde byonna alabirira abakkiriza n'abatali bakkiriza mulimu gwe okubalabirira kakati gwe omukkiriza n'obeeramu n'ennyongeza ey'obukkiriza era bamufassirinde bagamba nti kakati obukkiriza bwo bukuyambe okumanya nti ekkubo lino lyenkutte kyamu Katonda talyagala ewaawo liyinza okuntuusa wali bwe ŋŋenda kankwate lino ekkubo ettuufu Katonda lyagala gwe ofunyeemu dati imtiyaz okwawula wakati bw'ekkubo erikuyisa mu bukuusa ogende ofune ekyoyagala n'ekkubo erikuyisa mu bulambulukufu ofune ekyoyagala imaani yo ekuyambye gwe n'ogamba nti lino ery'obukuusa sijja kulikwata waliwo lino ery'obuluŋŋamu oli atali mukkiriza yakwata bukwasi kikubo kyonna ky'aba alabye n'atuuka ku kyayagala wabaawo omuserebende ne wabaawo ekikubo ky'ettaka gweobukkiriza oyambibwa n'obukkiriza bwo n'oyita ku muserebende oli ne yeekooloobya n'ayita mu by'ettaka ayinza okugaggawala naye ngaokugaggawala kwe kujjudde musaayi basse bameka banyaze bameka bakumpanyiza bameka gwe n'omanya nti accumulation of wealth okukuŋŋaanya ebyobugagga mu ngeri enkyamu Allah takyagala nja kubonerezebwa kankwate ekkubo ettuufu oluvannyuma lw'ebigambo ebyo kansuubire nti kati mukkiriza okugera kwa Katonda kwo kukola kutya era bw'oba obweyamo nti mu bukkiriza kadri okugera kwe khairihi wa sharrihi okw'ekirungi n'ekibi mumaze okutegeera obulungi tekyali hedeke eri muntu yenna asobodde okuwuliriza ebigambo bino. Salaamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه
لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون